Dr. Sava. Kakati nina kyenjagala kubuuza. Osobola okwetondera Katikkiro ku bijjo by'obadde omwogerako. Ate mwetondera muki? Amafuukule gobadde omwogerako yakweka Kabaka. Kyogera sigamba nga yakweka Kabaka. Wakyogera? Yakweka Kabaka. Ekibuuzo. Kabaka aluddawa. Yes. Mumanyi gy'aliko gwe nedda nti ani amukwese nti Katikkiro. Yes. Wakyogera? Yenze ngowa Kabaka bangeteeka okumanya gy'ali. I'm concerned. Kabaka akomyewo mulamu alabika bulungi. Osobola okwetondera Obuganda. Ate mboobuza Buganda. Ate mbabuzaabuza ki? Tewali kyembabuza era bo be bateeka okuntenda amagezi. Ate magezi ki? Ati sooka olinde. They don't stand for a point. Kyenjagala okutegeeza kiri bwe kiti. Obadde polizingi, obadde tuwa polizingi. Katikkiro administration y'Obwakabaka gy'ataagoberera. Naye n'akola ekituufu era ekirungi. Omanyi Uganda tekati musanyufu? Nawe oli musanyufu buno obudde? Nze ndi musanyufu kubanga Kabaka wange namulabyeko era njagenda mulabeko. Kati kwamujjanjabye. Ate kakati soko amujjanjabye atya? Soko olinde leka don't be pleasing. Gwali pleasing. Don't pleasing Katikkiro. Kubanga gweyagala twinject me Katikkiro side. Nenze njagala okutege mpaka Katikkiro amagezi. Siri ku Katikkiro yekka. Soko olinde Obuganda bwonna kakati njagala okutege kwetondera Obuganda. Sinza kwetondera Buganda. Sina kinasobya. Oyina? Sirina. You are not judging me. Don't judge me in the wrong way. Sinaba kujaji. Yaye kakati gwa sirina kinasobya. Era abantu bangame Dr. Sava yetondera Obuganda. Baba Jane Machua brain. For administration ya Buganda. Njagala okutegeeza Katikkiro yennyini. Omayindi omuzungu mutuufu ku kyayogera nti oyaseko oluvannyuma. Yaseko obulungi. Nze sinnaseka. Wasekerawo wali mu ntandikwa. Ngamba nti. Abantu ne bagamba Dr. Sava kyakwa. Nagamba nti naseka nagamba nti. Bingi. Ati biki Mason 1. Mason 1 nkyogera. Mason 1. Mena nabyogera. Mason 1. Kati Kabaka temumanyi gyali. Twali tumanyi gyali. Nemuga Katikkiro mubi. Ate tate kwa kweka Kabaka. Ekyo kyemba netondera Obuganda. Okimanyi nti ne minisita walabako baluwa yava e Namibia. Kubeerayo kwa Kabaka nga tebagenda kwongezaayo stay e Namibia myezi gy'esatu nga giweddeko. Kitegeeza nti ekintu kino kyali kimanyiddwako era nga buli omu akimanyi. Obuganda bwali tebumanyi gyali. Obuganda bwali buno. Obuganda laba njagala okutegeeza mu Buganda muno otegedde Katikkiro namugamba nti abantu abakuyingiridde be bantu abakyamu mu Buganda bano basebugwawo n'abo sabakole bebika. Sebugwawo muveeko. Anti wamwogerako ne biggwa. Ayino basebugawo bakunoonya. Banoonya batya? Waboogerako ebyanjwanjwa. Ate ebyanjwanja ki? Kyoketudde Katikkiro. Ne Dr. Sava okimanyi nti buno obudde oli mukattu. Ak'okutubuzaabuza. Nze naye wanviirako olowooza nti Katikkiro byakola si birungi. Ne ku kyennalabye Katikkiro kyakola kirungi. Don't be pleasing. Mujjanirizi tebamubeera mu pleasing. Mubeera mu macuwa we. Ate ani ali pleasing? Gwe pleasinga Katikkiro. Katikkiro tiyagoba protocol ya Kabaka tiyagigoba. Protocol buno obudde ng'oli mulamu tetugyetaaga. Ekintu kiwandi egambye nti ndole ekigambo protocol tukisangulewo kwegamba tukolenga bwe tulaba. Ekyo kyabadde kyangu nnyo era salitawanye mutawana kwogenda mu maaso. Wegamba kuyaga protocol ebeerewo emitendera ateekwa okuinfominga olukiiko ddaba njagala okutegeeza nze kojjange Muteesa tu bwe yali agenda yakitegeeza Sir Coin n'amugamba nti ebigambo by'oŋŋambye bituufu mbiwulidde bulungi naye kaŋŋende ntegeeza olukiiko tiyagamba kutegeeza Katikkiro. Sokolinde mu lukiiko atuulamu. Sokolinde naawe. Anyfic Media.
bulungi ali ku Fik Media ogamba oti erina gy'oli kasente oli bulungi Buganda busanyufu Mutanda yakomyewo mu nsi ye okuvannyuma lw'ebbanga myezi ndowooza gibadde ng'esatu ng'ali mu kujjanjabibwa mu ggwanga lya Namibia era gye yagenda okuwummulamuko abingi ebigambo ebibaddewo bangi nga batugamba tebamanyi gy'ali Dr. Savon yatugamba nti Katikkiro talina buyinza ku kabaka naye kabaka yakomyewo ng'alabika bulungi kitegeeza Katikkiro yamukutte bulungi yamukumye bulungi na bulijjo ali naye ali mikono emituufu nsaba omuwulize ku banna Fik Media abakulaba abakugoberera bannanga mwenna mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu nebaza Katonda abatuusizza ku lunaku olwaleero nga muli balamu era mweyagala nebaza Katonda olwa byonna ebiriwo nebaza Katonda olwa Ssaabasajja Kabaka okukomawo mu ggwanga lye eggwanga libadde nga liri mu mbeera mbi kubanga nannyinimu bw'atabaamu ebikeere bitemba enju ya kakati nasanyuse nnyo bantu baŋŋambye Dr. Sava bulijjo atuwuddiisa atugamba Katikkiro mubi kyokka Katikkiro twalabye nti ye mulungi asembayo omanyi okutegeera omuntu omutegeevu kitwala ebbanga nakyoga nti Katikkiro mubi Katikkiro talina buvunaanyizibwa eri kabaka naye alaze obuvunaanyizibwa pulizi ayinza okubulaga obuvunaanyizibwa mu mbeera embi walabye essanyu kabaka agwa Katikkiro mu kifuba essanyu era ekyo yakoze nakisobyo ani Mayiga okukolaki okumugwa mu kifuba yamugudde mu kifuba yamukutte mu ngalo okesisakitegedde naye ayika yamukutte mu ngalo yamukutte mu ngalo ate omukwata mu ngalo kituufu yamukutte mu ngalo awo nkutte offside awo nikaosobola okukasalako okutte offside kwe kugamba Katikkiro obuvunaanyizibwa bwe kukuuma abantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'ebweru naye kabaka mu mbeera gy'abaddemu abadde yeetaaga omuntu baye ndoza tukkirize Katikkiro buno obudde nze mba ntunuulidde ku byonna ebibaddewo n'embeera yeetaaga kubeera ssaabalamuzi asobola n'okukulembera eggwanga lino tetugamba nga ti mukulembeze mukyamu muyige ekigambo okukulembera bw'okulembera toba mufuzi otegedde namunswa kintu kirala nnyo nkuwulira namunswa tayinza kubeera mu kiswa kye n'omuleetako ebizibu Katikkiro yandigambye bw'ati eby'eggwanga namunswa taliiwo agenze kuwummulako kujjanjabibwa sooka olinde no nekyo yakyogera pulizi nze akutegeeza ndi waamuli munda okubeerawo munda ate nti mbitegeera munda mutulimbidde ebbanga agenda kugira ki agenze kuwummulako toyogera bulwadde bwe wano bulijjo mutugamba nti yandikoze ng'Abangereza bulijjo batugamba Queen mulwadde bwati kati ali bwati paka kufa kwa originalist ndi Queen yafa bulwadde ki yafa bukadde okiraba nkiraba
nze eyakulira mu lubiri emusasa gwe yasitulako ogamba agenze kuwummulako anti babantu ogenda bagamba nti kakati nina kankutegeeze bagenda omulaba ng'ali bubi kankutegeeze ojja owase bw'omala okuwasa olulimi oluli addimu lwe yayogeranga lwetwogera olulimi kati lyeteeka ku nsi lwetwogereramu kati nga mukazi we yanobye ng'olina mature excellent brain totegeeza muntu wadde muganda wo nti ekyamunomeza ti omukazi yanobye nebagamba oti agenzeko waabwe omukyala alwa agenzeko waabwe kati balaba ng'otaddewo omulala sooka olinde papa ki omukyala agenzeeko ewaabwe taliiwo kaakati ab'ekyalo be bakizuula oluvannyuma nti naye mukagundi oyo yanoba atutte ebbanga nga taliiwo tomulanga omuganda talanga mukazi we nti yanoba kubanga ati the end of the day ayinza okumuddira ate nga gwe wagamba dde abantu yanoba kubanga tolina ngeri gy'okontrolinga mukwano okimanyi nti kabaka we yalwalira ennyo katikkiro yavayo n'atugamba nti ayina allergy yali foosi y'abantu okulaba embeera ya kabaka nga bagaba kabaka ng'ali bubi katikkiro kwe kuvayo n'akolaki naye katikkiro alwanye ku bulamu bwa kabaka amujjanje ate tumulaba bubi teri amulaba bubi naye twetaaga machu administration ku kabaka naye endukiwu kino kyewalabyeko yemu ku machu administration yes yakomyewo naye kakati kyenjagala okutegeeza kabaka era kyenjagala okutegeeza katikkiro wange mayiga kati katikkiro wo buno obudde bwe nkugamba nti sikwagala kuba meneja tekitegeeza toli meneja oba tomwagala bwagazi I understand ku pointi eyo nali simwagala naye kati njagala okumuwa amagezi kabaka kati amagezi kigogenda anti gemugenyenda okwogera anti buli kisatu yas anajja gatwala anti amagezi gange era genayogera ku radio kuli ku tv bulijjo obadde omwogerera amafuukuule simwogerera mafuukuule kati omuwa magezi namugamba nti nabagamba wano nti aba agenza okulaba kabaka tebajja kumulaba bajja kudda ng'ogusima ebbumba ekyo wakyogera era otegedde nga tebamulabye nze nakugamba nti njagala protocol kabaka abantu abamulinako obuvunaanyizibwa nabagamba butereevu lwe lukiiko ebyo byonna nabyogera kakati olukiiko katikkiro bw'aba ayinfominga ebifa ku kabaka ayinfominga lukiiko buno obudde obulamu bwa kabaka bulinga giraasi n'obuba bulinga giraasi kakati oyetika obwakabaka bwo bulinga ki obulamu katonda byatutonderamu bulinga giraasi katonda kyava atugamba tituteeka okubeera ready 24 hours tweyawukana na katonda kubanga ne time wakuyita okiraba twatondebwa omuntu omu naye kabaka ndi ye mugonvu okusinziira ku ffe tukyali bagumu tekigaana kuba nti omugumu enkyavaawo teri mugumu naye kabaka mukosefu sooka olinde ekyo beba naabagamba mbu omukadde atuuse okuva mu nsi ng'ate ke bazadde eggulo kafa wadde nasigalawo obuzibu gwe naawe toyagala kufa otya okufa si kyekyo si kyekiri bwe kityo nkuba kyokulabirako
Dr. Sava kakati nina kyenjala okubuuza osobola okwetondera katikkiro ku bijjo byobadde omwogerako ate mwetondera muki amafuukule nga kabaka kyogera sigamba nga tiyakweka kabaka wakyogera yakweka kabaka ekibuuzo kabaka ali luddawa yes mumanyi gyaliko gwe nedda nti ani amukwese nti katikkiro yes wakyogera ye nze ngowakabaka wange teeka okumanya gyali I'm concerned kabaka akomyewo mulamu alabika bulungi osobola okwetondera obuganda ate mbozaabuza buganda ate mbabuzaabuzaaki tewali kyembabuza era bo be bateeka okuntenda amagezi ate magezi ki ati sooka olinde leka don't stand for a point kyenjagala okutegeeza kiri bwekiti obaddepo pulizingi obadde otwa katikkiro administration ey'obwakabaka gyataagoberera naye naakola ekituufu era ekirungi omanyi musanyufu nawe oli musanyufu buno obudde nze ndi musanyufu kubanga kabaka wange namulabyeko era njagenda mulabeko ate kakati amujjanjabye atya sooka olinde leka don't be pleasing gwali pleasing don't pleasing katikkiro kubanga gweyagala twinjekitimimu katikkiro side naye nze njagala okutegeeza mpa katikkiro amagezi siri ku katikkiro yekka sooka olinde obuganda bwonna kakati njagala okutegeeza siyinza kwetondera buganda sirina kyenasobya oyina sirina you are not judging me don't judge me in the wrong way sinaba kujaye kakati gwa sirina kyenasobya era nze abantu baŋŋambye Dr. Sava yetondera obuganda babajja ne mature brain for administration ya buganda njagala okutegeeza katikkiro yennyini omanyi nti omuzungu mutuufu ku kyayogera nti oyo aseka oluvannyuma yaseka obulungi nze sinnaseka wasekerawo wali mu ntandikwa neŋŋamba nti abantu ne bagamba Dr. Sava nagamba nti naseka nagamba nti bingi anti biki mason one nkyogera mason one ena nabyogera mason one kati kabaka temumanyi gyali twali tumanyi gyali nemugaa katikkiro mubi tatekwa kweka kabaka ekyo kyemba netondera obuganda okimanyi nti ne walabako baluwa yava e Namibia kubeerayo kwa kabaka nga tebagenda kwongezaayo stay e Namibia myezi gye 3 nga giweddeko kitegeeza nti ekintu kino kyali kimanyiddwako era nga buli omu akimanyi obuganda bwali tebumanyi gyali obuganda bwali obuganda laba njagala okutegeeza mu buganda muno otegedde katikkiro namugamba nti abantu abakuyingiridde be bantu abakyamu mu buganda bano basebugwawo n'abusa abakulu b'ebika sebugwawo muveeko wamwogerako nebyo ne biggwa ayino basebugwawo bakunoonya banoonya batya waboogerako ebyanjwanjwa ate ebyanjwanjwa ki kyoketudde katikkiro ne Dr. Sava okimanyi nti buno obudde oli mukattu ak'okutubuzaabuza nze naye wanviirako olowooza nti katikkiro byakola si birungi naye ku kyenalabekatikkiro kyakola kirungi don't be pleasing mu journalism tebamubeera mu pleasing mubeera mu macuwa we ate ani ali pleasing gwe pleasinga katikkiro tyagoba protocol ya kabaka tyagigoba protocol buno obudde ng'oli mulamu tetugyetaaga ekino kiwandyegambye nti nolekyo ekigambo protocol tukisangulewo kwegamba tukole nga bwe tulaba ekyo kyabadde kyangu nnyo era salitawanyi mutawana kwogenda mu maaso wegamba kuyaga protocol ebeerewo emitendera ateekwa okuinfominga olukiiko ddaba njagala okutegeeza nze kojjange Muteesa tu bwe yali agenda yakitegeeza 100 coin n'amugamba nti ebigambo by'oŋŋambye bituufu mbiwulidde bulungi naye kaŋŋende ntegeeza olukiiko tiyagamba kutegeeza katikkiro sooka olinde mu lukiiko atuulamu sooka olinde naawe ebintu nze kwogera ebintu byotalabako byali byotamanyi
Bien tegese kati nze byenjogera ko mbiraba kati anti kati ngoyogera biri bye Sarah no that is why we have got history of course and to make your body and history kusoma ebyemabega n'ebyemaaso ate kyekyo ate ebyomumaaso biyita history okay ebiriwo kati n'ebyemabega present and past nogeraageranya nze nkutegeeza eggwanga lyaffe nannyini lyali ogwo Mukama Katonda ate deka bwe tunagenda mu ddiini ate tujja kubuzaabuza abantu for administration obuganda buyimiridde ku lukiiko olukiiko lwe lunannyini buganda kyevudde nku ekyokulabirako nti Muteesa twe baali bamuwaŋŋangusa yagamba Andrew Coin nti kaŋŋende etegeeza olukiiko ngobuuza ekibuuzo mu lukiiko Katikkiro atuulamu kaakati nno kankutegeeze atuulamu naye kankutegeeze mu ndagaano y'1955 yereeta sipiika mu lukiiko mu edda omuzungu okutusanga Katikkiro nga ye chairman w'olukiiko nga lisituna kigabo chairman otegedde wonna bibaddewo ko ne mmeeya baakamujja ebyo sipiika mu wano sooka olinde ebyo byonna bize bikyuka sooka olinde bwe twafuna sipiika abamemba b'olukiiko be balina obuyinza okugamba sipiika nti olukiiko tulina kino kitwagala okuteesaako naye n'olukiiko luba lulina okutuula luba ne schedule sooka olinde nze kutegeeza administration olukiiko lweyagala okugamba lulina ggwawo bugweawo sipiika n'ayita olukiiko bamemba pane babaawo ne babugamba Katikkiro twetaaga okututegeeza kabaka ali luddawa era yagenda atya Katikkiro n'ategeeza ki olukiiko njagala nkubuuze abataka bamanya batya ndi kabaka ali Namibia abo si bataka baki beteekawo nti bataka nakyo twakyogera dda ne Sebugwa nayogera ku TV ne ku radio nga muwakanyisa ayisa abataka balina omukulu waabwe Saabataka si Saabataka tabeerayo mu lukiiko lw'abataka Saabataka ye kabaka gwe tomanyi obobeera Saabataka ye kabaka bano bayisibwa abataka balina chairman waabwe balina public relation officer balina office yaabwe bano abataka basebugwawo tetubamanyi kubanga yagamba Museveni nti ogenda kuzimbira abataka ennyumba ekitegeeza ti eyo gurupu eyo erina byenoonya nze ndi wa munda nnyo ab'omunda ndimu abalwanyisa Katikkiro tetulwanyisa Katikkiro abantu abo nze Sebugwawo sooka olinde esaagalangako bakatikkiro nenkugamba ti nayagala nnyo mayanja nkangi otegedde saagala bakatikkiro kubanga Katikkiro Saapolo Kagwe yatta jjajjange Mwanga anti mbuulire byafa ebyo byadde byabaawo kati buno obudde bulala neŋŋamba ti Katikkiro abantu abo balabe ba kabaka abaagenze babwakabaka nze waliwo ebyotomanyi muli pleasing Katikkiro yali alina kyamanyi ku bataka abo nga bagende Namibia Katikkiro in a proper administration teyamanya kati Katikkiro omunenyaawa abantu abo abeeyita era kyeŋŋenda okumugamba Katikkiro kakati kiri kimu nti akabonda ako tekalaba kabaka kati Katikkiro gw'ogamba wagamba talina buvunaanyizibwa kabaka mwakikwata bubi dakikwata bubi Katikkiro wagamba basaava banaava bebalina tomanyi gwe jjanyirisi tomanyi bulombolombo bwa ggwanga
Omumbumanyi. Ate to segwandi ngambye ekyo. Nakugamba nti kabaka bw'aba awummudde mu bulamu bw'ensi eno. Otegedde? Abalangira bonna babateeka mu kkomera. Chokolinda tonsala kirubu kito tonsala olete kikyo olete kikyo. I'm not going to allow you. Kwegamba nakugamba abalangira bonna babeera mu kkomera. Era nenkuba tetulina kalombolombo kasubulula abalangira muki mu kkomera. Zerafo omulangira omu zerafo obulangira bwabwe tebalina webayitira muganda wa kabaka oba eggwaga terubamanyi. Ekyokubisoko nzija tojja I have to correct you. Kaakati nenkugamba nti kabaka omulangira gwe twategese bw'afuluma olufuluma bw'ati beppa agwa ku mikono gya Nava na Sava ne bamuggyako nemuwa akabugo. Si bwe nakugamba wankwata bubi ne tumuggyako obulangira ne tumunaazaako ababiri abo Abasava ne Bannava ne bayeera wagenda okuyita bw'aba atambula n'asanga akabugo kuba nti aba twakategese dda n'akakwata. Bw'akakwata wagenda okuyita ne twerawo ebibamba bye birina ebibaawo n'atuuka wali enjole. Otegedde? N'abikka olwo n'afuuka kabaka. Oli n'afuuka mufu. Otegedde? Ebisibimanyi. Olwo n'abeera kabaka. Nava ne Sava abamuliko awo be bamanya nti kakati kabaka. Njagala kumanya. Nenkugamba nti ate bukomaawo. Obunazamu bukyaliwo kati. Bugenda bwe buti. Ate kalombolombo ate kalivaawo emirembe byogera. Njagala tumalirize wano. Mmwe wavaayo n'ogamba Katikkiro tayina buyinza ku ki? Ati kyekyo ngendako ati bwe ntuukako. Ate gwe yagala Katikkiro alemese abatako tuukira. Sooka olinde. Sooka olinde. Nenkugamba nti bw'avaawo kabaka yennyini agenda n'avunula engoma ey'esikooti ye. Nenkugamba nti Ssekabaka Muteesa II bwe engoma gye yavunula yali evuga batte kabaka tatta nga bwevuga emirundi ebiri ng'afulumya olubiri. Bw'akoma evuga esatu engoma zonna zitandika okuvuga. You understand? Yes, I do. That's what I told you. That is my nakani. Nenkugamba Ssaabasajja abamu erinnya lya Ssaabasajja. Baabasajja. Tetuddayo. Anti okimanyi ate lwaki ogamba olukiiko lutuulamu bakyala babasajja. Nsigaze eddakiika 5. Kale anti oli mu kuwakanya kati buno obudde oli mu kusaba Katikkiro alemese abatakola babeene. Si bataka. Baki? Beteekawo ng'abataka. Abataka tebakulembera mukyala Ssebuggwawo. Ati we babanga tebakulembera mukyala Ssebuggwawo. Ekyo sikiganye. Ati mukyala Ssebuggwawo lyali kkubo tuuke wa mukyala Ssebuggwawo si kkubo tabangako kkubo. Ffe twalinya mukyala Ssebuggwawo. No, nze nalaba President Museveni emirundi 9 nga tulwanyisa nga bano temwogera Luganda. Otegere n'abalangira bejjeeko ekintugaba nga tebakyayita balangira. Okiraba nga tebakyayita kintu ekyo. Mukyala Ssebuggwawo twali naye. Temwali naye. Nenkugamba genda obuuze Kendu Kyamuzi. The man. Nkanje yamugoba mu office ne tugiyingira. Ate kakati ongamba ota Ssebuggwawo nze mumanyi. I'm not a pleasing person. Ebiriwo kati tuteekwa okulungamya Obuganda era nze nja kubeerawo nga nlungamya Obuganda. Era kakati mubuwabya. Gw'obuwabya kubanga gw'obuwabya kakutegeka oli munnamawulire kubanga munnamawulire kuleeta otubuulire munnamawulire mu journalism okalinga ebyafaayo n'ebiriwo n'obiteeka ku layini emu. That's why you become a mature. That is why tigwe omusomesa waffe ow'ebweru
neto pleasing. In journalism there is no pleasing. Am I pleasing or You are pleasing. Kubanga gwanteka ko injection na gira gun. I was correcting the Katikkiro. Nino kumucorrecting Katikkiro wange. Bo akole kikyamusinza kukiyimbirira. I'm not a pleasing person. No budo inabi oli mu Musa ba akole kino akole kino. Anti kengendo kumusa. Ate goriko yakulira n'amasaha. Ekiriwo kaakati kigamba bwe kiti. What is present today? Kabaka yakomyewo. Yes. Era twebaza Katikkiro. Sokoli. Tonteekamu kyogamba. Bweyagala nnyo njogere kyoyogera. Nedda toyogera byenjogera. Naffe twebaza Katikkiro. Sikugaanyi. Am I refusing? Wali yatulagako ne kavidiyo. Mwene mukawakanya. Nze nkugaanyi. Ffe Kabaka tetumulabira ku video. Tulaba physically. Kati ffe twamulabyeko. Anti nange namulabye. Newa mwebwanyirira. Leka kunteekamu bibyo. Leka nzire ku kyanyi kye ŋŋamba. Ogunzika kuba ajagala kunzika n'eddakiika 2. Kakati gw'omalidde ebiseera bingi nnyo mu kutegeeza eggwanga. Kye nagambye Katikkiro kaakati kye njagala okugamba oba nedda eddakiika 2 tokyogerako. Nsirike? Njagala okutegeeza Katikkiro, you have to be very careful kuba Katikkiro. Nze nfiiriddwa bakabaka bange ng'ababatta otegedde be ba Katikkiro ababeita waliwo akabondo Katikkiro sokolinde Katikkiro leka nno mmalirize lwaki oyagala ebyo bye babigenda nakugamba akabondo naalinya Kamuwanda keeko kalimu abalangira kalimu abantu abafaanaganako bwe batyo nenkutegeeza mukyalo Ssebuggwawo akalandira ako ke kalangirira Mutebi nti si mwana wa Butezo kakati mu Katikkiro njagala okutegeeza abantu bano otegedde ababadde balwanyisa ababadde bakola beyita abataka tokkiriza n'omulundi n'ogumu okugenda wa Kabaka. Nesoko webaze ku Katikkiro. Soka nnoli nze sigwa pake. Leka nomalize ebyandeese. Nze hostel. Kwegamba nze kyenga kiriwo ekiti. Kyenjagala okumalirako. Tokkiriza abantu abo okulaba ku Kabaka. For my experience mbwa Kabaka atenga bwe ndimu atenga bwe bwandera. Kubanga kasaba bakulembirwa mukyala Ssebuggwawo era otegeera Katikkiro bwe namugamba ku TV ne ku radio zile mugamba wajjawo obuyinza ogamba nti otwala abataka ewa Museveni ebyo no byogedde kakati sokolinde madi mmaliriza bamaliriza era walaba bwe nalwana ennyo Ssaabasajja Kabaka yalina kamiseke yali akoze omukyala yali ayogera ennyo ku radio bwamu obwa minisita obw'ennono ani noyo otegedde namalako emyezi 3 n'omuggyako otegera ebintu ebyo ani mukyala ki yali ku radio Simba ng'ayogerera essaawa 3 n'ekitundu nankuba naye olwokubanga bwe yanvumira essaawa 4 bwe yanvumira essaawa 4 kwegamba nannyini radio Simba mwanyinaze yali amumanyi bulungi nnyo n'ava owakakungulu n'amulumba n'agasava kyabadde agamba era ne batuuza olukiiko era puroguramu eyo ne bagijjako njagala kusiibula abantu wetondera Obuganda wetondere Katikkiro sina kye nasobya seetonda I didn't come here sina kwetonda anze ebyange biri macuwawe Katikkiro information Katikkiro nteeka okuwabula Katikkiro siri ku pleasing era yensonga lwaki ngamba ne Museveni otegere byemukuba Dr. Sava ogenda kwetondera Obuganda kubirirondako kimu Obuganda nasobya ake nga gwe jandisi mbuli yake nasobya kubirirondako kimu either okwetondera Obuganda oba okusima Katikkiro kukabaka okukomawo nga mulamu
n'okufaanana obulungi kale siima Katikkiro ku kye yakoze si gwe ntegeeza kye ŋŋenda okukola Anything Media. kaakano obudde nga bwe bugenze eddakiika eyo nina okukola ekiti bwe kiti neebaza Katikkiro mu kintu kimu kyokka engeri gye bayanirizzaamu omutanda oba Ssaabasajja okiraba yabadde machuwa kubanga Muteesa II bwe yali ng'akomawo baateekateeka anaamwaniriza asooka ye gavana amulage mukyala we ne bategeka protocol ayire ntuusa Namaganda azaala Muteesa yaliwo n'agamba Nnaabagereka nti ninaana bwe batuuka ku kisaawe Entebbe bw'abundirana bw'ati bwe baggula oluggi n'amasiro ayire ntuusa Namaganda n'agamba Damali Nnaabagereka yali takyali Kisosonkole Damali n'amugamba nti dduka emisinde olinnye amadaala kyova olaba nga Damali omukolo bagamba nti n'agwonoona Ssaabasajja bwe yakomawo oluyimba olwo odozi olumanyi nga bwoli journalist n'adduka ku madaala n'abakyala n'amuwondera okukebuka ng'asoose ne gavana yatendekwa otegedde kwegamba n'asimatuka omukono n'agwonoona n'alinnya amadaala n'amwaniriza waggulu otegedde ekyansanyusiza Katikkiro Nnaabagereka yeesoose okumwaniriza kwegamba yavudde nkuleetera kali nze njogera byemmanyi machuwa we I know tonna gyonziza ndi wa luli olwo era kyemwavamu Bugembe kyava yimba olimba n'abakyala n'amuwondera okukebuka ng'asoose ne gavana eyatendekwa mazima kiraba kwegamba ndasanyusa nnyo lwa Katikkiro kye yakoze oli ye nannyini otegedde namusiimye namusiimye nnyo ekyo kye yakoze bw'okola ekirungi omusiima Dr. Sava kumusiibudde mbere bulungi weraba senkyusa